Majjembe omupiira ogwo UPDF ekyagukulembedde goolo emu ku bwereere era nga wenjogerera bino nga omupiira ogwo gugenze mu kuwumulako omulenzi Samuel Sekamate yateebedde UPDF goolo eyo naye nga jjukira nti nno tuzinzeeko ate ebyo byabadde mu Bulaaya clubs ezikyavuganya mu mpaka ez'enjawulo omuli eya UEFA Europa Conference n'empaka eza Europa ate n'empaka eza UEFA Champions League. Enzanyo z'okuddingana zijja kubeera za sabbiiti ejja naye nga bano abazanye osobola okulabako waliwo abeerwanyeeko okulaba nga olugero olw'okuddingana nga lubanguyiramuko kubanga ttiimu z'Ebungereza zo ebintu tebyazigendedde bubi nnyo okujjako oyinza kugamba oba Aston Villa kubanga Aston Villa newankubadde nga omupiira baagigukutulako nga guggwa bwe babakubira goolo ey'okusatu naye we baali ku 2-1 ng'olabanga abaali basobola okubeera n'omukisa nga bakomyewo ku Villa Park naye obusajja bwagenda ne basonookerezaawo nga omupiira guno atera okuggwa ne gubakutula ekikulowozesa nti nno ekyo tekitegeeza nti nno bavuddemu naye omulimu gwe balina okukola ate muneneko ku Villa Park mu sabbiiti ejja bw'ogeraageranya ogwo gwe bandibadde bakola singa omupiira ogwo gwaggwa nga guli 2-1. Arsenal mukulu Mugisha Atanasi ndowooza akomawo obukomi kuba muwagizi wa Arsenal naye bantegeezaako nti ye yeekweka ggulo limu nga tayagala namutaataaganya omupiira nga yagutidde naye Arsenal yakuba abasajja bano goolo zaali 3 ku bwereere goolo yasooka yajja mu ddakiika ya 58 naye omupiira ogwo gwalimuko erito ddala nga guyinamu ng'olabanga ogutaliiko muwanguzi eddakiika ezo zonna okutuusa eddakiika eya 58 Bukayo Saka bwe bamuyoola Arsenal nefuna free kick Declan Rice n'agisala ne wayitawo eddakiika ndowooza nga 12 era Bukayo Saka ne baddamu ne bamuyoola free kick ndowooza nti nno free kick ezebbiri eza Declan Rice zannyonnyola nnyo ku Arsenal okujaawula kweyo engeri gye yatandikamu okutuuka ku ngeri gye yamalirizamu geemu eyo goolo 3 ku bwereere owulira nga nnyingi ekimala of course mwalimuko ne chances endala bali basobola okweyongerayo waliwo we twalabako okufuba okutwa omusajja yakuba dive 3 eziddiringana nga tebamuweeza ennyanja yasooka yali ya Gabriel Martinelli bwe yawandagalaawo Mikel Merino n'abongera n'addamu n'awandagala nga addiza Mikel Merino n'amwongera kwegamba olaba nga goolo ziri ezasooka 2 actually yasookera ddala eya Declan Rice eyina engeri gye yakoleezaamu ttiimu ya Arsenal eno kale olowooza nti webali wadde osobola okugamba nti omupiira ogwo tegunnaggwa Real Madrid eri capable of anything kubanga bwobanga gwosobodde ogikuba 3-0 lwaki nayo tekuba 3-0 ewaayo so ndowooza nti nno Mikel Arteta alina okutunuulira Reece George era ndowooza omupiira gwagenda okuzanya Brentford gujja kuba gusaabaanye nnyo ebyo ebya Real Madrid ndowooza ajja kuwummuza ku bazanyi mu ngeri yogezaako okulaba nga match eyo wakiri abazanyi be bonna nga bali mu mbeera nnungi nga temulimu bya kulabika nti nno nga balinga abakoowu naye waliwo omwami ono nno muganda wa Katobeka amannya ge gambuzeeko naye bangambye nti akolerawo ku kibanda ky'emmotoka ekya mukulu gundi Keti ono okusinga amanyikiddwa nnyo mu kukola ebivvulu naye kiri awo nga bayitawo batya wano ab'emakindye bw'ova ku kikubo kino ekyagondi ku military n'okwata ku kya kalenda n'oyitamu ekikubo ekyo bwe kyambuka wali waggulu kimale kigguke ku lugenda Entebbe awo ku kisozisozi ekyo ekisembayo waliwo ekibanda ky'emmotoka ekya mukulu Keti kale bangambye omwami oyo waakolera ku mupiira guno gwa Arsenal ne Real Madrid yabuuziza nti Arsenal yeetaaga goolo mmeka okuyitamu zino goolo Arsenal ziyateebye zigimala okuyitamu bwebaba nga tebagiteebyemu naye ate ne bwe bagiteebamu goolo 2 era Arsenal eyitamu kubanga etteeka lino lyakyuka tebirimu bya awe bw'ate ono n'agira ati babala bubazi bungi bwa goolo kati ate nakyangu nnyo babala bubazi bungi bwa goolo era alina kyabuuza kyonna bagamba ssebo olina goolo mmeka nti 4 ate oli nti alina 5 nti gwe munnaffe vaamu oba oziteebeddewa oba wa oba endalo ziteebedde mu bwongo gw'omanyi babala goolo zizze ku lupapula era mwogwo omupiira singa Real Madrid neeteeberamu goolo 3 nga Arsenal teteebyemu bajja kuba bagenda mu extra time bwe baba beeripidde awo
kitegeeza baba bagenda mu penalties. Naye kakati biri ebyobulipo nti ate goal ey'okubugenyi ate bagikubisaamu ebiri byatawanyanga abantu ebyo byavaawo dda. Babala bubazi bungi bwa goolo. Oyina mmeka nti 3 ate oli 2. Ow'ebbiri yaba avuddemu. Tekirimu nakubaganyako birowoozo, tekyetaaga na bukugu. So eyo match eyo nayo erimuko akalipo akobwe katyo. Wabaddewo Bodo Glimt okusabula Lazio 2-0. Lazio no tiyalabise bulungi. Sajja buyinza okuyitaawo. Mwabaddemu Inter Milan okuba Bayern Munich 2-1 mu Allianz Arena. Yinza okulowooza nti abasajja abo bayinza okwefulukuta mu kudda eri ewaabwe egindi ewaabwe Italy. Man U 2-2 ku bugenyi n'Olympique Lyonnais. Basobola okudda ku Old Trafford ne beewozaako 2-2 eyo eyinza okubawo okwekkiririzaamu okwenjawulo. Okujjako ate ndowooza Tottenham Hotspur eyagudde amaliri ga ggoolo emu ku emu ne Eintracht Frankfurt awaka. Bakubyeyawo empaja emirundi 2 naye Spurs nga bwe mugimanyi eri awo yo kapiira kaayo kabeera nga kakusaaga. Omanyi omupiira gw'Ebungereza ennono yaagwo eyinako weyagala okufaanaganira. Okusambisa energy, directness, n'okupiira oguteeka ku speed eya waggulu. Kyova olaba nga ttiimu z'Ebungereza zibadde zitera okukola ebintu ebyewuunyo ku continent. Directness eyo kati ate bw'osanga ttiimu ezimu eri ku continent ate baddaawo ne badoodera n'omupiira ne beetooloola nagwo ne beebulungula nagwo ne bagukola biki. Naye bo bano omupiira gw'Ebungereza kubaddemu akantu ako. So ne Spurs wadde yagudde amaliri awaka, ndowooza bakyalina omukisa ogwennyonnyolako nga bagenze okukyalira ttiimu eya Frankfurt wali mu ggwanga erya Germany esabbiiti ejja. Wabaddeyo yesijeje emipiira. Barcelona okusabula Borussia Dortmund goolo 4 ku bwereere. Abakubye nnyingi. Ate Barcelona togisuubira kujja n'okuuma clean sheet era ejja kujja neeyo ng'eyagala kukwongererayo. Ate Borussia Dortmund tugimanyi yimu ku ezo ttiimu ezitettanira nnyo byakuzibira. N'olwekyo abo Dortmund erabika egenze. Dortmund erabika egenze okujjako gye bayita entaanye n'ettaamenvu yayinza okubataasa. Naye wandirowoozeza omanyi omupiira gwa Europe guno obuzibu bwagwo guyimiririrawo ku moments. Oli ayinza okuba omungi bweguti mu luzannya olusooka n'ogamba nti musajja ayiseemu. Naye ate bwe mubeeramu moments ezo ez'enjawulo n'otazisoma bulungi nga zigenda mu maaso, musajja ajjaawo n'akukutula. Mugamba musajja gwe akuba olukunkumu luzannya olusooka mutawaanaki. Wakati bw'otunulira omupiira ng'ogwa Aston Villa weyakyalidde PSG, ng'olaba Aston Villa bw'ogitunuulira ku mutindo ne profile y'ennaku zino olaba nga eriko wansiko wa ttiimu ya PSG. Naye waliwo ebintu ebisitula Aston Villa n'etabeera ttiimu ya bulijjo. Wakati w'obanga oyina Unai Emery gwe tulabyeko awangula ku continent naddala mu mpaka eza Europa, ne ttiimu ya Villarreal ne ttiimu ya Sevilla, ekyo kiba kibasitula ku technical bench. Actually ku continent Unai Emery byakoleddeyo Luis Enrique tabikozeeyo nga coach. Kati ekyobumanyirivu nojja n'okitiikinga. Kati eno across mu bazannyi eno mulimu abazannyi ababadde mu mbeera ezo. Kati ng'oyo Marco Asensio kizibu okulaba stage yonna ku club level n'ogamba nti neeyo mugenyi baddeyo oteeka abazannyi abo nga Pau Torres abo. Bw'ogenda ku ba goalkeepers ku Gianluigi Donnarumma, nze singa ngamba ku Gianluigi Donnarumma ne Emilio Martinez ntwalako aliwa. Nze ntwalako Emilio Martinez obumanyirivu bw'alina ne goolu agirina nkwafu. Twamulaba ne ku ttiimu y'eggwanga erya Argentina nga wangula World Cup juzi eyabadde Qatar. Ate nga yati Gianluigi Donnarumma ne ttiimu ye yayitale ndowooza n'okukiika tebakiise mu mpaka ezo. Kale kwegamba mulimu ebintu ebisitula Aston Villa n'etabeera ttiimu ya bulijjo bwe baba nga basinkanye ttiimu ya PSG. Kaakati ate awo wooteeka embeera ey'okuba nti nno omupiira guno gwali gwakatandika
Aston Villa yasooka n'okuteeba wadde waayitawo eddakiika nnya zokka ne babakuba goolo ey'ekyenkanyi naye baalaga nti munnaffe wano tetuli bagenyi. Kati waayitawo eddakiika 10 Varashkelia n'abakuba goolo ey'okubiri naye okuva wakati wa dakiika ya 49 wanywera goolo namba 2 okunoonya goolo namba 3 yajjira mu dakiika ya 92 ekikulaga nti nno maaki ne bwobanga tewagiraba waliwo olusiitaana kuula amalungi n'okwewozaako okuva mu ttiimu eno eya Aston Villa nga baagala okuteekawo waakiri embeera bwe baba ab'okukubwa baleme kuyenjebulwa nnyo. Goolo ey'okusatu yali nkulu nnyo era abazanyi ababeera ku benchi luze ebintu ebimu bamulina okubiyigiramu. Abasambi abamu bwabeera ku benchi ate yanyiiga bunyizi n'azimba omutima bansoosa batya ebweru nakinaki mu kifo ky'okulondoola n'okulaba banno bye bakoze ne bye batakoze n'enneeyisa y'aba opponent osobole okuyiiya engeri gy'oyinza okusitula mu ttiimu singa oba osabiddwa. Naye ate era mu mbeera y'emu ttiimu eno eya PSG obuzibu bw'eyina bwe bw'okuba nti nno eyina abazanyi abayina talanta ensukkulumu nga Ssekinnoomu. Ekyo kyabeeyimirira nnyo mu maaki eno kuba goolo zaabwe zonna ze baakuba zaayagala okufaanagana. Playing structure nga weeri naye nga abasambi balinako ideas ez'enjawulo nga n'omutendesi ne bw'oba nga olina obukodyo butya nga kikukaluubirira okubalemesa okukola kye bandiyagadde okukola. Era okukkakkana naddala winning goal yennyini iyo omulenzi oyo ndowooza yali João Neves yali Nuno Mendes. Kati ate Nuno Mendes yakubira ddala goolo efaanana eyandibadde ya Ousmane Dembele. Playing structure Unai Emery yali ateereddwa abazanyi bano aba Aston Villa balinako engeri gye baabuzaako obwekyusizo front 3 ya PSG. Mu kubabuzaako obwekyusizo laba ate teebereza nno ng'ojjamu gundi Varashkelia ne Doué ng'oyingiza Zaire Emery, Bakora ne Goncalo Ramos. Mulingo olowooza nti ate oba bano bwe banditandise. So ekyo kifuula PSG okubeera ey'enjawulo bw'oba ng'obadde ogoberera engeri gye basambamu omupiira gwabwe. So Aston Villa kizibu okugirulinga out era ndowooza buli ttiimu yonna gye baakubye goolo essatu singa mu luzannya lw'okuddiŋŋana first half eggwako nga balina goolo 2 ndowooza baba beewadde omukisa okugezaako okudda engulu okuggyako ng'abo abakuba goolo 3 balinako goolo gye bataddewo endala ne gubeera oba 2-1 by first half. Kiba kikuwa omukisa okunoonya engeri gye weerwanako eddakiika 45 ziba zisembyeyo. Kale nno y'embeera eyo kwe tuyinza okuzingirazingirako Europe nga bwe yabadde naye nga weekend Premier League edda ndowooza maani esingayo olutalo olunene ogenda okukyalira ttiimu ya Newcastle. Bano abalala bonna basobola okwewozaawozaako okusinziira ku ba opponent naye Newcastle eyo omutindo gwebaddeko ennaku ezo eyinza okubeera ttiimu ey'enjawulo.